wa omulembe ogubuutikidde omulembe gwaffe ne balowooza nti batuowuninga. Amanda, Matayo 23:11 paka nga Babula bwakoze. Ya. Kati gwobulako eno 23 yino sooka eno zino zisembe eno. Ensonga za kununula ggwanga Uganda. Bannayuganda bagamba nti bakooye ekimala. Bakooye bannabyabufuzi be balowooza nti bagenda okununula eggwanga. Naye bannayuganda bagenze okkizuula nga basobola okwenunulira eggwanga lyabwe nga tebeetaaze buyambi bwa munnabyabufuzi yenna. Bakkiriza nti kasita baba n'omukulembeze Kyagulanyi Robert Ssentamu basobola okununula eggwanga lyabwe nga bapolitician tetubeetaaze. Lwaki? Nti bapolitician bano bajja mu nsonga zino nga nabo beenoonyeza byabwe era nga baagala kulya buli. Bwe babeera ku nsonga gye balaba eyamba bannayuganda eyo tebagitunulamu kubanga bakimanyi nti ate yenna kyemalira tagyagalirako ddala eyamba bannayuganda. Badda ku ludda olunyigiriza bannayuganda ne basooka babatemera ensimbi bo ne beesanyusa ne famire zaabwe naye bannayuganda ne basigala nga si bamativu. Bannayuganda yeeyamye okuweereza mu ngeri gy'osobolamu ng'oweereza ggwanga lyo kubanga okimanyi ne be twali twesiga bannaddiini tebakyayamba ggwanga, be twali twesiga bannabyabufuzi tebakyayamba ggwanga, abakulembeze b'ennono tebakyayamba ggwanga kubanga bonna baabasiba emimwa. Kati gwe munnayuganda w'oli gw'olina obuvunaanyizibwa obwenunulira eggwanga lyo. Njagala tugende mu katambi kano otegeere bannabyabufuzi kyabo abatuliddemu olukwe olw'omulugube gw'ensimbi. Naye nga tetunagenda mu katambi kano nkujjukiza weeyune Ayiise Kuba omusomi w'edduwa. Ayiise Kuba akola ku nsonga ez'enjawulo. Abanoonya emirimu Ayiise Kuba abayamba. Ababonyaabonyezebwa eby'obulwadde Ayiise Kuba abavumula ng'ayita mu kusoma edduwa ze. Abaagala okgendako ebweru pasipooti ekyagaanye viza eremeddeyo baganya okwongeza omusaala okola gy'okolera tebakusasula mukubire ku Ayiise Kuba omusomi w'edduwa mwenna ensonga zammwe azikolako. Ayiise Kuba omusanga ku 0703 31 39 25 mukubireko omutegeeza ekizibu kyo kyonna ojja kuba oyambibwa. Katuwulirize vidiyo eno tutegeere baani abatuliddemu olukwe, baani abeenoonyeza ebyabwe mu by'obufuzi nga tebali kulwa bannayuganda wabula balowooza ku famire zaabwe. Yo musigaze okole obstruction. Yo musigaze. Tewali kweyongerayo eri kati ne bali abeeri be bamanyi. Kubanga nze mu mupiira nsamba nnyo defense. Nasamba nnyo ennamba za defense 5 ne 4. Ezo awutumpitako ne baba bakuwaana. Oba mukaaga. Now, kati nange ebyo byensinga okutegeera be nakwata muganda wange nsamba ya mupiira bw'atwala omupiira tasigaza kugulu kuba byensinga okumanya ennyo byebyo. Security maje poliisi mpita, Bayibuli mpita, ebisigadde oli waddembe obutampita. Naye ebyo nange byensinga okumanya era ye offer gye nawa Uganda mu kulwanira Uganda empya. Now, buli omu olina obukugu bwe buli. Abamanyi Qur'ani muveeyo kubanga bamubajje batutuulidde balowooza be bannannyini busiraamu. Abamanyi Qur'ani muveeyo. Abamanyi eby'obuyimba abamanyi okuyimba muveeyo. Buli omu kyasinga okumanya ab'ebyenfuna mujje buli muntu. Kati bwe tunakuŋŋaana tujja kubeera ne ba leaders abalungi abatuufu ab'omulembe guno. So tugenda kusoma mu Matayo 23:11 paka 13. Tugenda kusoma ne 1 Peter chapter 5 from verse 1 to verse 7. 1 Peter ali eri ng'ogenda kukubikulirwa nga Bayibuli esemba yeri jjojja okusanga 1 Peter. Now, Morini Skincare yakutusako programu eno ne Premium Dental Clinic ojja basanga Makerere Kavule abagambe bajja kukolera ku buli kimu kye weetaaga ku nsonga ezo. Now, ngenze mu security alert bwe mara waliwo ebibaddewo bye twayogerako ebibaddewo
then tugende tuyingire mu politics, tugende ne mu kigambo kya Katonda olw'obudde kubanga nabwo bugenze. Why singiza much? Singiza many. Okusooka byonna bannayuganda twababuulira no volume. Wamma temuwulira volume kweri. Now twajja ne tubabuulira ku kintu ekiyitibwa akabano nga tukibuulira Uganda yonna. Ngenda kukomawo ennaku zino zonna, ngenda kukomawo ku kabano. Uganda yonna si Buganda yokka. Olwaleero waliwo omwami omu, waliwo incident ebaddewo, abantu b'ezzombo ne bannoonya ne bambuulira ebintu ebyatuuse ezzombo. Kamala obbalaga ekifo ezzombo ate tugende ku kirala. Labayo ekiri ezzombo Abanyarwanda batandika mpolampola okugenda mu bitundu by'ezzombo. Abanyarwanda bwe bagenda ezzombo, waliwo omwami abadde omusomesa w'ekisomesa ky'ekitundu ekyo mu Bakatuliki, babadde bamuyita Alfred Pira. Alfred Pira. Omwami ono abadde abeera Zombo ng'abuulira mu kkanisa y'ezzombo, ekitundu bakiyita Panyamul. Omwami ono Abanyarwanda batandika mpolampola ne bagenda mu bitundu by'ezzombo, ne basenga mu bitundu by'ezzombo, ne batandika okugula amataka, ne batandika okubeera ab'amaanyi, ne batandika okuwola ssente, ne batandika okugula amataka n'okukola bizinensi ennene. Omwami ono abadde agezaako okubuulira abantu b'ezzombo, okubasomesa, okubabuulira. Abadde ali voko nnyo ng'agezaako okuprotectinga Uganda ne bannayuganda, okulaba nga Abanyarwanda tebagenda mu kitundu ekyo, ng'abasomesa obutabaguza ttaka n'okulwanirira kuba abadde patriot nnyo. Omwami ono bamuwadde obutwa era aziikiddwa olunaku lw'olwaleero. Omwami ono abadde mulirwana wa ditaachi emu Museveni gye yataddeyo, yateekayo ditaachi na gye bagambako ebiseera ebyo. Eyo bagiyita Panyamol ditaachi, ebadde kumpi ng'eriraanye ono omwami. Olw'okuba abadde alwana nnyo kubanga Abanyarwanda tebatwala kitundu ekyo, omwami ono bamuwadde obutwa. Bwe bamuwadde obutwa n'afa, era Museveni gavumenti yaweerezaayo omuntu mu kuziika, era Abanyarwanda ne bakola ebyabwe. Olw'okuba babadde bamaze omutta, olaba Abanyarwanda ki kye bakoze? Okumulumirirwa ennyo nga omuntu ow'amaanyi ennyo mu kitundu. Olaba baleese buttenti, olumbe lwe ne lubeera lwa kitiibwa nnyo. Olulaba bino byenkulaga bya lwaleero. Olulaba olumbe lubadde lwa kitiibwa nnyo nga balaganga bwe bamukoze eki, bwe bamulumiddwa ennyo ng'eno Abanyarwanda bali mu kuserebuleetinga. Olukwe luyinza okuba nga olukwe lulimu Abanyarwanda, lubaddemu n'abantu, lubaddemu n'ab'amagye Abanyarwanda bali mu kaditaachi ke bayita Panyamol ditaachi aka Museveni, era ab'amagye babaddeyo bangi nnyo mu kuziika,
era basindise n'abantu okuva mu gavumenti okubuulirira abantu kubanga byasaasaanye nti bamuwadde butwa bagezaako okukakkanya abantu eyo ye kanisa gy'abadde asumba eyo ye kanisa gy'abadde akulira kati abanyarwanda bwe bagendayo olaba ekibadde mu kuzika kwe leero gundi abantu babadde bangi buli kimu kibaddewo kuba abadde amaze okugenda abantu b'ekitundu olaba obulamu bwe balimu ezo zembeera z'abantu bezzombo bwe batyo kati waliwo omunyarwanda amuddiridde eyayiseemu byonna olaba abantu bezzombo embeera gye balimu disitulikiti yonna bwetyo bweri bwe batyo yembeera gye balimu zezo ennyumba ze basulamu bannannyini kitundu kati waliwo omunyarwanda amuddiridde yoyo oyo ye munyarwanda amuddiridde oyo ye munyarwanda eyakagendayo mu kitundu ye n'afuna omusimbi n'azimba eyo ennyumba gy'olaba eri buli wolaba ku bbaati liba lya munyarwanda buli wolaba ku bbaati liba lya munyarwanda kati bannansi bennyini be bano bwe twogera ku kabano waliwo jjo omuntu waliwo oba yabadde ayogera omuntu n'alyoka akola gupositi oguwanvu n'agamba mbwera oyo omwana asp yazze emabega simanyi revolution bw'ayogera ku banyarwanda si buli munyarwanda yenna nti nno mubi naffe abanyarwanda tuwagira Nuupu temujja kulowooza nze soogeranga njogera ku banyarwanda abalina eno enkola eno bwe kiba kikuluma oli omu ku bo nakugamba nze ndi munyarwanda ate temujja kuntisatiisa n'agagaboozi mbu bwe njogera ku banyarwanda simanyi mbu n'abanyarwanda simanyi mbu Museveni ye kimufudde mbu nno wakabi mbu akolagana n'amawanga gonna simanyi biki njogera ku banyarwanda bano abajja mu bitundu by'abannaabwe bo ne bafunirawo ssente bo ne babeera bamanerenda bo bazijjawa ababundabunda bazijjawa kati bwe tubyogerako nga mututeeka mu kawaayiro kali akawaayiro gwe mukateekamu nze siriimu mukateekemu baticalumbuye abaganda mukateekemu bayeekolera abaganda nze ndi munyarwanda nja kuba abanyarwanda temumanyira nakummanyira kubanga mulowooza buli muntu anaaboogerako nga mumuteeka mu obwo obukunizo mbu tribalism eyo teba tribalism nga nze ndi mu bbagolola ettumba abanyarwanda mmwe njogera ku batuusa abalina abawulira nti basobola okusaanyawo Uganda tojja gamba nti olw'okuba ggwe omu wagira enkyukakyuka tusirike bali bakole bino nkugambira abo abantu b'ezzombo abaana enzaalwa ab'ezzombo bali mu nnyumba za ssubi abanyarwanda abaakajja emyaka 5 emabega bali mu zibbangalo ziri ze baalagira bo ssente baazijjawa bo ssente baazijjawa mu zzombo bo bakola ki okubanga baafuna ssente ezo ab'ezzombo abazaaliddwayo abaziise babajjajja baabwe eyo basula mu ssubi bano ssente bazijjawa ekyo nkimaze mwalabye ekirala abanyarwanda abatandise okuva mu Northern Uganda batandise okukomawo ate era okuokupayinga Uganda ebyo ndowooza mwabirabyeko tujja bigendamu olulala era Mwanga Kivumbi yaleese okukunga ba MP bonna ne ba leaders mu Buganda okwekunga okubaako ekintu kye bakola ku nsonga eyo era enanga yajjiddewo mangu mbu simanyi tebakkirizibwa kubanga wasobola obbaawo ekikyamu ekibakolebwako ng'ani akibakola mbu nno
mbu basooke basabe poliisi kubanga tebaagala mu Northern Uganda bagenza okugoba yaba abalaalo. Northern Uganda yamaze kusaba poliisi. Abaganda mbabuulira mmwe mubeere entabiro y'okumalawo Uganda. Uganda tejja kuggwaawo. Bwe munaatuula mwe munaggwaawo, Uganda tejja kuggwaawo. Eyo nvuddeyo. Gwe genda olabe mu kitundu kyo lwaki buli mugagga alimu Munyarwanda, lwaki buli Manerenda Munyarwanda. Bo bazijjawo ababundabunda. N'abamu bamanerenda tebamanyi Luganda, sigamba nti baludde nnyo mu Uganda nga bagaba ssente nti ne bakola, tebamanyi na Luganda, bazze babundabunda, bo ssente bazijjawa. Now, waliwo olukwe lwa Museveni okubba bannayuganda nga akozesa ebintu bino wammanga. Ngenda kyogerako ne mu politics. Museveni agenda kujja agambe eggwanga nti nno Uganda eri mu kaseera akazibu ennyo mu byensimbi, abazungu tebagiwa ssente olw'okuba mbu His Excellency Kyagulanyi yayonoona gavumenti mu nsi z'abazungu, tebalina buyambi. Bajje babagambe mu maaso awo, batandise obiteesa, bajje babagambe Uganda terina ssente zigenda kukola ku kulonda. Muwulire bulungi, Uganda terina ssente zigenda kukola ku kulonda. Bwe bamala okukibagamba, basizinge fire bate opposition nga ne bwetambula tebakyaginyegako. Bino byabadde mu meeting zaabwe nga tebakyaginyega. Opposition etambuze nnyo enjiri y'okulonda mutegeka biki. Kati mbu akaliro kakwate mu bantu. Bwe kamala okukwata mu bantu, Parliament etuule gambe tewali ssente za kulonda, bayise etteeka. Basabe bannayuganda, buli munnayuganda awezezza emyaka 18 naye nga tosoma, oba oli mulenzi oba oli musajja oba oli mukazi, asookerwako agenda kuwa $2,000. Tuddeyo mu musolo ogw'omutwe indirectire bwe tuba twagala okulonda. Kati olw'okuba bagenda kuleka opposition etambuze nnyo enjiri y'okugira, mbu abantu baddemu essuubi nti maybe akalulu kano kajja kukola amakulu, maybe Museveni anaavaako mu kalulu kano, mukkirize okuwaayo $2,000 nga n'ebintu bisigadde byalinnya. Asookerwako awa $2,000, omutendera oguddako gwa $4,000, tugende nga tulinnya paka ku $12,000 abagagga. Muwulidde bulungi. Kati bwe bamala otukuŋŋaanyaamu omusimbi ng'etteeka limaze oyiyita, baddemu bamyumyule opposition bagigaana okuddamu ottambula. Ebirala ngenda bigendamu wali mu politics we bijja okugattira awo nsimbye wakati. Ekintu kya Bujingo eky'Amasasi kyabakwata entege n'amagulu. Muwulire ekiriwo. Waliwo olukwe bali mu kupanga abasajja 3. Abasajja bano bagenda bakwata. Abasajja bano bwe banaabakwata bagenda bakwata n'emmundu. Abasajja bakkirize nti nno beba Bujingo, beba Talichadi era beba Kuba Bujingo. Wabula amannya gaabwe tegatuuse, tegannabatuuka, naye tujja gabawa mu episodes ezinaddako. Ulira abasajja bano bagenda kujja bagambe, naye Bujingo agenda kusooka kukyogera mu kanisa ng'alinga awo obunnabbi nti Mukama alina kye yamugambye ku Bamukuba Amasasi.
kati kiberewo ayogere nze Katonda wange nze rabo biki nze Mukama yaŋŋambye era sawa yonna era bannange kigozi sawa yonna Mukama yaŋŋambye nti Bujingo sawa yonna embwa bagenda zikwata oluvannyuma abasajja babakwate babalage public abasajja baveeyo bakkirize nti bebalumba bebatta Richard era bebakuba Bujingo Amasasi naye byonna biwaanye amaaso ku lutimbe yo mission aborted agenda kusoka kujja kubyeyogeza ku kituuti nze Katonda yaŋŋamba nga nzija